Keta chikututoa Seeka Umar. Bali kwini. Seeka Umar yagamba agaba emikisa. Owulira? Nenkwata nengenda nangamba nsale enjala zange emikono n'emigulu. Wansi ne waggulu. Ezo okungalo ze kubigere. Webale nnyo. Inzisale nga sinaba na kulooza nti ndigenda e Bulaaya just na njagala mix nfune ssente babitegeera ebyo. Bora kasere katwanga yaliko. Nzijukira ebiseera ebya ABS TV abo pastor Iga. Yaliko. Nga olaba nti yali abaddeko. Salimo wekata naye wagenda wa pastor wa Seeka Umar. Ogenda kujja olumpe katumaliriza one yagendayo. Nze kugambye nasala enjala za waggulu n'emikku ne wansi n'enzimuwa. Owulira? Nenkwata emitwalo 5 n'engamuwa. Age Uganda. So kuoleke. Wayina emitwalo 5 already. Yes. Ekibadde kyo kyali kya mitwalo 5. Kabata sayina mitwalo 5 nayina akakadde kamu emitwalo ng'ena. Already wayina omukisa Kati nangamba mpe emitwalo 5 n'enjala ze z'emikono ne wansi. Gambe ez'okubigere weyogera wansi olinga agamba ebyoya kati. Yes. Nenzisala awo wennyini tewali mu kifo kubanga ayina akaruumu goyinza ogamba nti no sabo naye kanzikiza. Oyingirawo oyinza okutya n'olowooza nti ddala akola kanzikiza okategedde ako n'osaliza enjala z'omboozi muwe omwene nje emitwalo bijja bitya ani Badi Queen bijja bitya okutuuka ku mitwalo 5 Seeka Umar gakusaba yakugamba treatment yo ya mitwalo 5 asooka okusaba bwakutunulira bwati ndowooza kati nze ng'entunula yange ntuzanga oyina emitwalo 5 yasooka entunula eri eti ffe tugiraba ati tosobola agiraba nze yangamba osobola okumpa akakadde kamu ne mugamba nedda kati lwaki tojja mu kamera n'ogitulaga kanze namana ngamba emitwalo 5 gakolera nze kabata sirimba nagamba yes kati zino enjala azisabanga bona agamba nti ebisaanyizo ebirina okugaggawaza webale ebisaanyizo ng'omaze omuwa kyayagala kabata sookutunira nagamba mpa $2 nga gwe omuntu kati akakadde kamu ogambe walina akakadde kamu mumeka emitwalo 5 konna wali ogenzerako mu kaashi kubanga that time oyo omusajja yeyaliko mujjukira kituufu nga kabata waliko kuyiga andi zijjukira ebiseera byayigaawo ng'alangira ku ABS Umar ng'agaba empeta nazo bazikuwaako ayo saagenda waliwo yagenda naye gomanyi kati ono omusajja yaliko kyova nze namulabye ng'akaba neŋŋamba oyagala comeback ey'okuba nti bizinensi ye ekomawo. Lwaki wali otambula n'ezo ssente zonna lwaki waitozireka waka ate munnange twali tugenza kufuna kisingako ye yali agaba miliyoni kale soko malembo ebyo kabata nze nali njagala genda USA nga nkola ssente nga njagala genda mu USA okitegeera ng'agamba mbuno kisingako okitegeera ate nagenda tewagenda nagesagenda ngenda okulaba oyo segirinya atutte omukazi ow'olubuto simanya yasse omwana ate nzeyo nayo gye bali bakolako newe nagendayo nagamba bba wange kuba nagenda ne bangi eyantwala namugamba afulume sokoleki wagenda ne bbaawo nze nali mufumba e Kampala bita byakusaga va ku bino ebyekyeyo ne bbaawo yali akwagaliza ogaggawale ffenna twagenda ffenna naye nze naye ne bbaawo naye bamusalako enjala bamusabazawo seetula emboozi kati nengenda namugamba mbu yafulume nze nsigalemu mwaka kaluumu ke ayina akaluumu kawomo wali omulaza ebisambi yera yabikwatako bannange lwaki wagendera mu mpale empanvu nagendera mu kateeteeyi kaali ka bbulu nakwata ku bisambi ne mugamba ate otutta enjala yali agala nakutwala gundi susu kati lwaki watuula ositamye mu bajjekabatakuya mazima segirinya oyo musajja si yamuloga oba si seginya ebimulabira oyo musajja mufere
Sokuddeyo wali. Lwaki wasitamira ku Ruhani? Nawe sasitama nali nfukamidde nakwata ku bisambi ne mugamba ate byaki. Sokoleke lwaki ate yali akwata ku bisambi yali abyagaza ki? Mbwa ayagala ddagala kusala ddagala. Yali ayagala kusala ddagala mu gundi. Naye gwe katomanyi we musajja kati kale. Byajja bitya Seeka Umar okutandika okukwata ku bisambi wenjagala awo. Batankusiba teekayo omuntu leero agende olabe batagaye nti bamusaze eddagala. Anti soko ombuulire wali Seeka Umar akwata ku bisambi baawo ali bweru. Kati akwata ku bisambi. Mama badi kuni twagala mazima wano tokweka omuyayi yasabula embaga tiyasabula ambaga. Oyina tena kyasobola kunkola nze mumanyi. Oyo musajja yanzijjako sente zange nanzijjako enjala zange zansi n'ezebigere n'eza bba wange eza waggulu n'afulumya bba wange n'amaani n'atandika okunkwata ku bisambi mb'omukisa nze nguyina nze nina okugabira mu bba wange okitegeere kye kintu. Kati omaze okwogera ebyo byonna Seeka Umar akuweweeta ebisambi akugamba ayagala kusala ddagala. Seeka Umar alina akavubuka akeeru akato akakaleeta oba eddagala n'amazzi oba ga ku Ruhani akaako. Kati ndowooza nayogerera waggulu olwo akavubuka kayina oba tewagendayo batokamanyi. Nzibukira ng'akamanyi akalenza akavubuka ako kati nali mpoga batambulanga nako nnyo. Ne mugamba lwaki onkwata ku bisambi ate ng'otutte sente zange enjala zaffe ozitutte ate banga omufulumiza kavubuka mbukaleeta amazzi mbugaabwe ga ku Ruhani. Yali ayagala kutawaaza. Akavubuka kaleeta amazzi oba okamanya akavubuka alina akavubuka gwe kati ndudde obbala bayinza okuba kati baakula naye nzukira wali omuvubuka yabeerangayo ewewale nange bye biseera nga sisinava na Kampala akavubuka ako bannange nga bonna bakwatagana ekintu kimu okumanya oli omusajja nze nafuluma ruumu eyo nga ndaba layini yonna ne ngamba bonna bagenda babba bonna ne sente zange zannuma. Kati bw'owonera wa? Kati omuyayi aleeta engalo ku bisambi. Tebikwatagana atutte enjala akututte sente zange ate atandise okunkwatirira. Biba bikwatagana. Byali tebikwatagana. Ekyakulemesa lwakuba bbaawo yaliyo ebweru singa bbaawo teyaliwo bweru kitegeeza omuyayi yali agenda kukwata paka ku bisambi. Kati kankubire ewa Seeka Umar oba oyagayagga reading olina kyoyagala kabaata kabaata okakola ku TV n'ogenda ewa Seeka Umar nagamba ogenda kufuna kino olete kino. Kabato soka kuchimu Seeka Umar kyagamba. Osobola kituufu osobola okikola. Kubanga ddala oba ofiiringa nti ddala kyekyo. Kati nze yantwalayo yali bba wange. Kubanga yali awulira ku TV nti yaliko. Kituufu kyoyogera. Yes. Kati nga bolaba nti yiga. Ebiseera yiga bye yafiira bangi be yawa empeta. Mbanje emiti simanyi watermelon simanyi kati. N'alyoka ali abo mu ofiisi eri waggulu. Nga oba waliko kakande awo empeta simanya awa biki bangi bagenda kuyagayagga kati ekyali Umar kati kyali olwana kidde gyali kakati katula ayagala okukulya yali ekitegeezo bakukkiriza kuweweeta bisambi yali agenda kukulira awo nnyini ate kati yandigambye eddagala nga olaba kabata oleka gwe tolwanangako ntalumenti aso omuganda sokugamba nti simanya eddagala nditeeka ku kikolo ateeka ku waya weebale kati Seeka Umar singa ogenze n'okuyagayagako n'omuganda nagamba nti eddagala nditeeka ku kikolo osobola ogaana osobola gaana munnange era lwero olubuto lwofuna kati bw'amala okuweweeta ebisambi awo ayagadde okusimba se mudondoli obuuse nanti oli omusajja we n'aleeta amazzi ga ku Ruhani nali nolwedde ennyumba ndowooza n'aswala ne bange najja nagamba kyekigenda mu maaso ne tufuluma baawa mubuulira namugamba tutuuse waka kubanga oli zolo lwaki wamugambira awo nti omusajja abadde ayagala kunsimba se mudondoli munnange bandituloza akatawanga g'okamanyi bakuloga akatawanga n'odda ewaka mwana gwe otambudde ku basawo akatawanga ke kakyati bakuloga olubuto sitambudde kasawo naye bakuloga gw'obamanya b'abantu kalanga wamuwa emitwalo 5 ne mufuluma ne mugenda ko gaagenda era nze ngamba omuntu wa Seeka Umar
wale omuntu omulala jwano oba tebamutwalako mitwalo 5 oba temukola kintu oba temutwalako njala uyo kamulete Seeka Umar atulira pension na sente oyo musajja mugezi omusajja mubbi bale njala omuntu yena ngoli ku live kuno Seeka Umar wali ogenzeeko ewe jangu tweko experience bwe yali Salimu wekatatu salimu asibyo otya Orange papa oli otya bana ngombuze ku line yo yaterera yeah bagizaako ati ne munange simanyi mshoke zone Salima kastajja wanji oyo mwala talimba oyo Umar mubbi Salima yo byali bitya nze nabuuka kuba oli omukwano gwange nalina ku mukwano gwange nangamba nga tukola nangamba Salima Seeka Umar ono ngaba alanga nnyo akola abaleta abantu ne bawo obujulizi konze tugendeyoko ng'ebiseera ebyo ntunda spare wange naye nga tatambula bulungi naye nga kakwano kange kali katunda chips ne kangamba tugendeyoko kwanza okakasa akola ko ye nagamba waye tugende oba yagamba nga ojjana mitwalo 7 okusookerwako yagamba 5 5 ku 7 awo nengamba ezo sente ntono tugende tugezese nga kumbagane mukwano gwange ku macha tutuuka ku mastowa batuwambusa ne pichi wali eyo munda oyambukako ko anti okirira no balano oyambuka era twasanga akavubo katono kawanvu ke katwaniriza ne tutulawo katono kawanvu ne twatwaniriza katono kawanvu ne twatwaniriza badi queen Salima ko mawo jako mute badi queen ya ina eko akavubuka ne katwaniriza mu kikomera mu nyumba yoyo Seeka Umar kennyini ne tuyingira ne katutuuza ku butebe abantu bali dadi Mary alingenda kuyita kasito twaliza abakyala balo nawo olutuwe bulungi waliwo obutebe bufomu kwe mutuula ng'omukulu akyali bize munda mu karuumu nga tutuula nze kasita bangamba nti bya ddiini si byakusomera naye wayi tugende nfune bannombere ku dduwa omulimu gwange gutambule nga tuyituuka nga asooka kugamba osooka mukwasa sente gye emitwalo 5 nga tolina kyewayogedde ng'ozimuwa ngagamba yogera byoyagala nze nga mwanze kyenjagala mulimu gwange gutambule nanga mulimu kyemga ntunda spare wa pichi nenjagala gutambule gugaziwe ko ye ekyo kyangu nnyo lete emitwalo 5 nga njimuwa nga mpa amazzi agasiba mu kaveera akeeru ng'akwata akapapula awandikako ebigambo tebitegeerekeka nga ngamba akakapapula oba bya bigambo byali mu China nze nga soa na bisu oba bya bigambo byali mu China nze nga soa na bisu oba bya bigambo byali mu China nze nga soa badi Bwino ina echo kasi nga ngamba akapapula ngenda kuza anti to oyingira omu mu kasenge kaako kaira kalimu ekizikiza ngoyo muwala bwagambye nga ntula nga ngamba kana kapapula ojja kateeka wansi wa piro ku buliri bwe weebaka konze kaali nga nkakwata nga ngamba gana amazzi genda ogayiwe ku mulimu gwo obuzi yateeka butono mu kaveera buno obweru buno basibamu emmere mu maduuka nga nkwata amazzi nga ngamba after 1 week komawo n'emitwalo 5 tutandika process teri kyeyangamba nti kiki oba kite waaliwo twayogera ebyo byokka nampa akapapula munteke wansi w'eppiro kamukisa kaliko ebigambo bya Luwarabu nampa naga amazzi nangamba ojja kudda after 1 week n'emitwalo 5 tutandike process n'emitwalo 5 ge gatandikirwako mbu ne mugamba kale sebo we nafuluma nagamba sit down ye kyakuddusa newunya nagagala amazzi gali mu magic kigampadde kana akapapula kali mu magic kintinka nkeba kitwetu mazzi ga Luke simanyi
ate akapapula akaliko ekigambo akayamba kyokka ebakira ku mitwe. Anti kati mbw amajini gajja ne gasomako ne gategeera ky'oyagala. Nza nabigaana namugaana mukwano gwange nze siddayo naye nagamba owaayi nange siddayo ne tukomaawo. Etaano gyange ne gikimbiraawo. Waliwo yambadde otya? Nalimu neebikkiridde bulungi nga ajjati ate agenda ewa Sheyi. Wamati teyalaba figa kati ono Bad Queen ye yalaga munne ebisambi ebye. Nagenda nyambadde ng'omusiraamu era. Wamati yalaba figa ati yalaba bina n'atafuna feeling. Bwe kyali. Teri kye yankola naye nga yanferwa emitwalo 5 gyange n'amazzi n'apapula. No. Bamuyita Daddy Marian. Daddy Imran wendi ogamba otya Kabata? Ye tulitaata oliyo otya? Salimu ogenze sinakujjako. Nze wa bujulizi ku musajja oyo. Njakola. Ntuuse ye uwe. Tabangako musawo era ekya nze nagenda ewuwe kuba nali musajja Seeka nawe si musawo Seeka musomi wa dduwa. Nange sebo nali musajja musiraamu kuba nali ngenze kunsomera dduwa. Salimo kata ka mobile money kange sinna kale basalimo kata siri bulungi no munnange mwanyina ze go wamanyiza salime kata. Nkalinze wano kanjulira abantu amasalime kata go wamanyiza. Daddy Imran. Umaru okumanyanga mufere atandika okubanga wakayingira ku gate. Nga wakayingira boti ku gate basooka ne bakuba ekyebiri. Ekyebiri ekyo bakuddizaako 10 olw'amawulire ge bakuwosoma kaawo omulindo omulaba omukulu. Okitegeera bamala okunjijako ekyebiri tutuulaawo twali banjiko ng'ate basingamu bakyala. Tuyingira kati kankusiigira akayumba ka Umar omwo mwasawulira. Ayina enkola gye yakakolamu omanyi kugundi ku eno kwakuna matata egundi agamazi agabeera geetolola bwe gati agajja mu kibumbe. Umar alina we yakola ekisenge na ate tebaayo ttaala ssebo kati ng'amazzi gali yateekako buno obutaala obwa bbulu. Yateekako buno obutaala obwa bbulu amazzi gatambulira mu kisenge bwe gati n'ogamba obuno bannange musajja wa Katonda. Bana abatagenda nako waseeka Umar bijasi yali mukwano gwange ebiseera ebyo ebikadde yali agenzeyo tulambuza ayinengere amazzi gye gava mu kisenge ne gayiika mu kijaga tegajjula. Wetegereza bulungi nnyo. Ne gaba gayiika ne tegajjula waliwo gayiika. Eri ge gakomawo. Okitegeera. Kati nze amala okunkuba ebiri olwojjukira ebiri gino ginnuma banyingiza mulimba mmanyi bagenda kunkolako. Ng'omukyala wagambye alina akapapula kaleeta n'awandikako Oluwalabu ne yeebuzabuzaawo nadde eri mu nzikiza. Jjukira enzikiza eyo woogirwamu otandika olaba omuntu byakola. Bwe nalwa mu nzikiza nga mulaba byonna byakola nga jjayo akapapula nga ŋŋamba olina ebizibu bwe biti ng'agenda baseeka ŋŋambye nti Seeka tajjayo kulaani kunsomera atandise kukola bintu bya busawuzi. Kati n'atandika okunduka nga ŋŋamba simanyi kati olina kino ne kino naye tukwetaagisa oguleyo amazzi ga 7,000 n'emitwalo 3 simanyi mu 5. Ne mugamba Seeka sigaanye olwo ng'amaze olaba nti omusajja mugezi. Ne mugamba Seeka sigaanye naye nze sizze na ssente nze bayimanyi giri ebiri gye mwanzigyeko ebweru gye gy'okunnombera dduwa. Bw'oyingira omwo munda ssebo biwanvuwamu. Okitegeera. Kati yagenda olaba muwanvu yanga ninga ayeebuusa kati genda n'akapapula okateeke mu wallet ojja kudda ennaku z'omwezi weziti n'akapapula nakasuulira ku geeti nagamba ebiri gyange jjo omusajja nzibya mmaze kuba kasita nayingira ne mmanya nti ono mufere kuba ebyali munda nali mbirabyeko nga tebiina ebiragira na ddiini just musajja muyaye ate alina akavubuka akakabeera eweeru akabagabira amawulire ako. Buli omuono gwayogerako akeeru ke boogera akavubuka akeeru. Kabeeraawo kabagabira amawulire musomeko ssebo omulinda nali manyi Umaru na musajja kumpe kasajja naye bannange bannayuganda bakyatubba nnyo. Ate agendayo tabuusa munne talina wadde empewo ezikiza ettaala ekyokulayirira. Talina wadde empewo ezikiza ettaala. Nze kyokyo kyemmanyiko nti mufere tabangako musawo tabangako Seeka ebintu byakola bya busamize. Ne twagalayo omuntu gwe baali basomeddeko dduwa n'awulira mu musajja asoma dduwa yaliwa ku mwabali wano lwaki buli omwaka aba mukaaga. Oluwalabu yayiga lwa bizinesi lwa kuyaaya talina dduwa gy'asoma oyo yagisomeraani.
ngenda munoonya talina badde ngezaako banoonyeza Seeka Umaru wano alazeewa Fiona Pink oli otya Kasa yakujjako ekyebiri Tripex Kajambo Kasa yamujjako ekyebiri nagenderaawo oli omukazi yamujjako emitwalo 5 Salima Kataba amujjako emitwalo 5 gyamuluma nteekako waliwo abangambe Seeka Umaru yakukoze eki Seeka Umaru yaliko Seeka Umaru yali mu mawulire kati so tolina ngeri ogenda kwewalamu kwogera ku Seeka Umaru nga yali ku mawulire yageetisse wiiki eno yonna gye tulimu Seeka Umaru yeetisse eggulire kati so twala tumanya bali bagenzeeko ewuwe yagambye nti ddala yafunyafunya ssejjirinnya mu bulwadde obumuluma kati so wetuli awo bajja kati so wetuli awo waliwo nogwentaddeko ati lwaki tatagwako nteekeko ono DMX akyanoonya network Salima Kata kyalinze ka message kange mwannyinaze kiki ebizibu olina bingi naawe olinga Seeka Umaru plan yugisebo ogamba otya Mr. Kabata gye tuli ssebo oli otya Emma gye ndi ssebo wampeereza ku nsonga eyo essebo Kabata omusajja Seeka Umaru gw'oyogerako ne midiya gw'oyogerako Seeka Umaru bw'ebanga duwa ekutte Ssegirinya mu myaka egyo gyonna ebbanga Kabata ebintu bino ozobigobererako ko ebintu ze ebigobera okuva gye byatandikira biri mu myaka biri mu bbanga ki ebintu ebiyiseeko emyaka nga 4 ku 3 kati duwa yazere edduwa etandise okukola mu zino nnaku oba mu gino emyezi nti yali yagisoma dda gamba yali yagisoma dda musajja yakamutandikako kakati mu kino bambi just aleme kuubya bantu aleme kulowoozesa bantu ate n'abamuwa ekituufu n'aba TV oba bannamawulire oba balina pulogulaamu yadde nga bw'okyogedde mbu yali mu mawulire yageefuze mwemuwa pulatifomu okitegeera ayagala ssente kakati TV ze ziziza Seeka Umaru gwe baali baagwamu edda nti muferera mubbi Seeka Umaru mumanyi nnyo okusinga gwe bwensuubira mumanyi ntya kakati ka kampuni ke k'obunzaali kagenda otambula sitole yonna aleme kulimbirira Ssegirinya anti ayagala okiwulira yamuloze okutuuka awo ebyokumuloga musooke mubiteeka ebbali era tewali na dduwa bw'eba nga dduwa gy'eri mugambe omusajja gwe yabba ngenda bbawa endagiriro ku muntu eyanafuyamu Seeka Umaru wano nga mbakeizi omukyala bamuyita Naziwa ng'ovudde wa Naziwa omwami bamuyita Sharif Muhammad omusajja yamubba mu kumala omubba n'afuna omusajja eyali omukuumi gwe bayita Babu Babu eyali akuba ebikonde n'afuuka omukuumi owa Seeka Umaru oba Babu bwe njogera ku Babu basobola omutegeerako abamu ye yali nannyini alaziwa ate bannange
Dali Imurani obuddeko sitegedde oba netwakayo oba muliro oba